omwalabikira omuyimbi n'omudigize Jose Chameleon ng'akutte kibooko aswanula owa Booda. Akatambi kano kakwata katundu ako kokka, mu bugazi bwako tekasobola kujjayo kifaanana kigazi okutulaga kiki ddala ekyaviirako omuyimbi Jose Chameleon gwe bamanye nga Joseph Mayanja okukwata kibooko n'alyoka alumba owa Booda n'atandika omuswanyula kibooko. Oluvannyuma n'adda mu mmotoka ye n'avuga n'adda e Makindye Ssaabagabo. Tulina abajulizi abatonotono abaatulaze nti ekikolwa kino eky'obukambwe Jose Chameleon kye yeenyigiddemu kyaviiridde okuwa Booda okukwagula emmotoka ye gye yabadde avuga ne kiryoka kimu ekyamuleetedde ennyiike n'okukwata kibooko aswanule owa Booda ono. So mu kiseera kino owa Booda tannalabikako oba tannaba kweyanjula eri poliisi, ate nga kikulu nnyo nti omuntu yenna yenna waba akutuusizzaako obulabe oba ekisago, ogwo omusango gubeera musango gwa kinnaggomola. Tubakubiriza okweyanjulanga ku poliisi owaaba omusango. So buli ono wa Booda buli yonna gy'ali ng'atulaba oba ng'atuwuliriza, weeyanjule ku poliisi e Kajjansi basobole okuggyako statement, bakwe n'ebbaluwa ogende mu ddwaliro tusobole okufuna obunene bw'ebisago bwe wafuna mu kibooko ezo ezakukubibwa. Then ne Jose Chameleon waba nti emmoloka ye yali baagikalabula, ogwo gubeera musango gwa traffic. Aba traffic we bali, tuyige okutambulira wansi w'amateeka. Twagala okutegeeza abo balina kibooko mu mmoloka zaabwe, kino ekikolwa kirina okukoma, amateeka we gali agafuga entambula ku nguudo zaffe.